Gloria Bugi ne Aronix beekubye ebikonde mu studio. Kati nno akatambi kaabwe kabadde katambulira nnyo ku mitimbagano. Bano nno baafunamu obutakkanya ebbanga eriyiseeko emabega oluvannyuma lw'omuyimbi Aronix okuvayo n'agamba Gloria Bugi tasaanidde kuyimba na muntu yenna era nga ye omuyimbi omwatiikirivu tasobola kera kumanya kyakukola na Gloria Bugi olw'ensonga oyo omuwala aswaza nnyo kyenyinyaza kyesisittaza. Ebigambo ebyo byatuuka ku Gloria Bugi n'asirika n'amulinda olunaku lwe balikwataganako maaso ku maaso. Lwe yafunye omukisa n'amusisinkana n'empika teziyitewo katono amube empi ku matama n'amugamba nze tuddangamu okummanyiira. Sikugambangako nti njagala okukola naawe era sirikola naawe kubanga oli mukazi saagala musajja yeeyisanga bakazi. Yenze Sheila Adita woba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange okyayina omukisa munene nnyo ky'olina okukola subscribinga kwata kade nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe mba ntaddeyo. Ate era ku mitimbagano emirala kwetuli osobola okujja n'obanga otweyungako emitimbagano nga Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Thread yonna gye tuli bulungi nnyo. Wabula ng'ate olunaku olwaleero amawulire ga Gloria Bugi ne Aronix geeyongedde okusaasaana ensi yonna era nga baneeno obutakwatagana bweyongeredde ddala beeyinako ekipinda buli omu tayagala munne era nga baludde nga balina obukuulukuulu munda nga buli omu ayagala okwolesa munne nti gwe nkusinga gwe tonsinga ekireese okuswala mu ggwanga lyaffe erya Uganda omuli abayimbi bonna beebuuza ki ekigenda mu maaso. Gloria Bugi alina statement gye yakoze bwe yabadde ku mpewo n'agamba nti ye tafaayo ku bantu abavayo ne bamwogerera ebigambo, abantu abavayo ne bamuvuma, abantu abavayo ne bamuswaza, abamukolamu ebintu eby'enjawulo tafaayo. Naye afa nnyo ku muntu gwali mu kukola omulimu gwe gumu naye okuvaayo n'atandika okuba nga tamuwa kitiibwa, amwogerera ebigambo ebibi, akontana omulimu gwe, agwogerera bubi, teekako n'okuba nga amuswazaswaza. Era mwana muwala ono yagambye yaddenga ebyaliwo byaliwo, ebintu bye yayise dda byaliwo, talina ngeri gy'asobola kujja ne yeetondamu mulundi mulala lwa nsonga yali yeetonda dda era okwetonda kwe ne kutuuka eri ensi. Bw'abanga Aronix akyakirinako obuzibu nti Gloria Bugi yalabikira mu butambi ye talina kyakumukolera wabula kyatayagala Aronix kumuteekako mbeera kutandika kuttattana mulimu gwe olw'okuba ayinamu eri embeera mbu yalaba obutambi. Wano Gloria Bugi n'agamba buli omu mu kisaawe kinene eky'okuyimba ayina ebintuntu byakola, embeerabeera z'abeeramu, ebintuntu ebijja nga byetoolodde omulimu gwo. Era bw'atyo bwe yagambye ono ffenaffe tumulaba yeeyisanga abakazi ne yeekolaakola ebitambitambi eby'ekikazi ne yeezinyaazinya ne yeekozesa ebintu ebitaliimu nsa ky'ogamba naffe tulina okumukyawa ku ebyo ebintu by'akola. Ayinza okuba nga abikola kutambuza mulimu gwe, abikola olw'ensonga ekintu kyali mu kuyimbako kyali mu kuzannyako kyekiri mu luyimba n'avaayo n'abikola naye naffe tugitwalenga ensonga olw'okuba nti avaayo n'akola obutambi obw'okweyisa ng'abakyala. Gloria Bugi yabadde ensonga ye ng'omuntu ate n'engiraba nga nkulu. Twandibadde tunoonyayo obutambi obw'omwana mulenzi ono obwogerebwako Gloria Bugi. Katunoonyeyo kamu oba bubiri tubaterewoko wano eno twongereyo akatambi.
Oyo ye mwana mulenzi Aronix nga yeekola ebintu by'abakyala, yeetekesaako bibonnet ku mitwe, ayambadde engoye z'abakazi, yeekolaakola ebitambi, yeezinyisaazinyisa ebizina ebitajja. Olugendo luno olw'okubeera omwatiikirivu oba omututumufu mu nsi, buli omu lumuvuga lulwe. Mulimu abantu abamu ng'olugendo olwo bagenda dutambulamu bulungi, abalala bakuze, abalala bafuule nga bakyali baana bato. Kiri eri ggwe nga ggwe ayingiridde olugendo olwo. Era nga bw'oba teweekomako nnyo ogenda kukola ebintu bingi. Tulaba abantu bangi nnyo abayina amannya nga bakola ebintu ebitaliimu nsa. Baabo batandise n'okutta abantu olw'ensonga bw'obeera n'erinnya likuwaga n'otandika okukola by'otalina kukola. Kati tukitwale nti ne Gloria Bugi mwemwo mutuluba lyerimu mwe yayita, Aronix yetuluba lyerimu mwayise, n'alaba nga waavaayo ne yeekolaakola ebintu by'abakyala, agenda kufuna abantu abamugoberera, abantu abamubeerako ennyo. Akatambi ako Aronix ke yakola nga yeekozanga abakazi kaatambula emitimbagano gyonna, era n'abantu ba bulijjo ne batandika okulowooza nti omuvubuka ono yandibanga ayita mabega tayita maaso. Era nga talina bw'agenda kukyejjako nga Gloria Bugi bwe yakyogedde. Wabula obutasuubiriza bantu, obutateeka bigambo ku bantu, kuluma bigambo mu bantu, kusaakaanya nnyo bigambo. Gloria Bugi yasazeewo n'amugamba, singa ggwe by'onvunaana naffe bye tukuvunaana olowooza twandibadde wangaffe abayimbi. Gw'olaba ensobi yange emu sigaanye yali eswaza, era yaswaza abakyala bonna naye ate sinze ensoose. Abawala beeyambula, abawala bateekayo obutambi bwabwe nga bali bwa buseegu, abasajja bateeka obutambi bwaffe ku mitimbagano. Ekyo siina bwe ngenda kukyewala, naye ate saagala okireete nga kyakulwanisa, obeere ng'onnwanisa. Nga nze bwe sitagenda kukwata bikolwa byo kukulwanisa. Bw'oba toyagala kukola nange tewali akukaka, kuba nange sisobola yadde n'omulundi n'ogumu sikirootangako kukola na muntu yeekola bintu ng'ebyabakazi ate nga musajja. Ndowoozawo ne babanga buli omu agudde drone munne ku bigambo Aronix bye yayogerera Gloria Bugi ne Gloria Bugi byayogeredde Aronix. Ffe tubasabanga abantu abamu nga ffe abawagizi mwekolemu omulimu abayimbi mutandika okukwatagana. Bw'oba olaba ng'osinga munno, oyo akusinga akwatagana naye bulungi mukole mwenna. Bw'oba olaba nti ono ali wansi tomulinnya olw'okuba ali wansi. Muyambe-yambeko ky'ova olaba amawanga amalala agatwetoolodde go ennyimba zaabwe zitambula ne bagenda buli wamu, naye ffe wano ewaffe ennyimba zaagaana, akatale k'obuyimbi kaagaana kakoma wano wokka. Yenze Shida Adita, twesange mu comment section.